Wona osinzira byonna byokola nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuza ko nti wasiibye otya. Afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo. Fido Lwaziza bakuwangudde mu kaluuko bwa chairman LC1 n'okusomozebwa okulala. Asatuka ku buwanguzi nkuyozaayoza. Nina Sentamu Mukasa Sewandagi. Munnabyabufuzi, munnamateeka, musomesa, mukugumbya ettaka, mukugumbya obuwangwa, munnabyafaayo. Agenda kubuuza tugatandika okwogera ebigambo. Sentamu buuza abantu. Banyabo ne baseba abatulabera batuuliza lino nje musinzira mbalamusizza abafunye ebirungi mu bulungi mbasanyukiddeko n'abafunye ebizibu ebitali bimu mbasaasidde naddala bafiiriddwa abantu baabwe njagala kuyozaayoza bonna abawangudde akalulu tulina ffe abantu betera okuba nabo mu bululu bwaffe naye gy'okoma okukola obulungi n'abantu nabo bakuwagira olaba ffe executive yaffe eyajja ne Museveni mu 86 ye kyakulembera Maganjo BLC1 ne kakati yabuzeeko Sendagala George yafa nga ye Ssentebe vice we Jabiri Musoke n'abukwata n'afa nga ye Ssentebe defense we John Kiwanuka ye yali defense okuva edda ku Sendagala eri mu executive erinza executive nze nagivaamu ne nyambuka waggulu mpozi ne Lameka Jombe Kamya kati defense we gwe bawadde card era naye ne tumuwanguza ye yawangudde twalondako abo Sebagala wa DP bwe tumulonda ne tumuleta ku executive wano nga ye vice wa Jaberi ne tumwegayirira mu kulonda kuli okwaliwo akiveemu tatuvuganya asigale nga ye vice okulonda okuddako Jaberi akoleki akwatemu aveewo avemu nakwatemu n'agamba byajja kati weewuunye Jaberi yafudde mu kisanja ekyo nga noli yeesimbyewo ne balowooza bajja kawangula ne kabalema ensonga kyalagambe n'ongamba oli mu kalulu ate no nga nkalimu by proxy naye ne kabalema era John defense yawangudde defense olwaki mwagala ye John defense ng'omuntu nze nali muto nga nina emyaka nga 20 mwegi nga yali mu myaka 4 naye nga tayagala kuva ku LC1 bwe batuuka ku LC2 ne balonda nze ku defense wa 2 kati ne ngenda ku 3 nga gomba afudde nga nze defense wa 3 naye nga bw'omusanga nga tutudde mu lukiiko olowooza nze ninaana ye yayina 2 negamba nga abantu abatwalanga bw'ayagala ne chairman wange omulala Kinobe w'Ekirinya Bigo naye yazze mu kalulu nga abamuvuganya kalayini kaabwe kali awo kaliko abantu nga 3 ng'eyiye tetukyalengera n'abantu gye bali eri eyo ewetamba kuwonedde eri wakyali ogwese nabakumanya oba yawangudde abeekatalemu abaali balonda ekirenzi kya bodaboda kirenze ekyo ne kiryoka kigaana abantu okussa hampusi mu kkubo emmotoka ne ziryoka zifuumuula enfuufu mu kkubo buli wamu nga temusobola kwanika ngoyi naye simanyi oba kyawangudde ekyo naye general nga bw'ogamba nti okutwaliza awamu ndi musanyufu mukwano gwange Kaweesa yawangudde layini yadde mpanvu nemuwuuza Kaweesa yawangudde akalulu n'azirika ne bamugyamu ne kooti n'asigala mukayita mutya mukavesti undershirt yabadde vesti n'asigala mukavesti ng'awunze musajja wattu naye ate abantu ku social media nalabenga ne balyoka bamuzanyamu kati mukayita mutya bu TikTok bu challenge balina akantu ako ke bagamba a few moments later neba NUP bwe batwe bakola mbukubanga Kaweesa yayimirira awantu mulabe ku channel yategusuulwa ng'agamba ninze siriramu kwesimbawo mu kulonda kwonna akalukano bwe kankuba mbate kakati wuuno bamukoze eki olonga tegusuulwa ali awo akola interview kuwa NUP gwakolako interview amugamba kati wabadde kulonda nenseka nono omwana yali waggulu ku kimotoka eyali ku nyumba n'ekibundu ekyamayuuni tonnamulabako ng'atudde wansi asiita ebigere bwati naye yeesimbyewo wa chairman w'LC1 tegeeza Kaweesa aba NUP abawangudde ennyo n'amaanyi nga Kaweesa oyinza omuwangula ffe mugombola yaffe nabweru general NUP bagikubye panties down kati wali awo weekokkola omusajja gundi Maseruka yatukoze bubi n'atukolako emivuyo egyo gyonna oyinza okusanga Kawanda we saasanyukidde nnyo
ani yawanguddewo omukyala owa NRM mukyala Kizito kuba yawangudde mukyala Joyce Saka naye mukyala Joyce Saka bwe yava ku bwa independent n'akwata kaadi ya NUP fe abatalima Kambogu ne NUP ne tusalawo tumuweeyo emisege gimulye era NRM yamuwangudde era wewe tetwayiseewo NRM eyina engeri gye yawanguddemu akalu bino tuzze tubibagamba nga tubibuulira ab'e NUP nga banyiiga kati bwe twasanyusa omwana n'apositinga n'agamba mubasewanda gye mwasanyuse naye musaana mumanye nti kuli ate eribbira tekuba muwanguzi n'ekyo ekigambo sife tukibagamba bulijjo bwe nakibagamba wano nga basuula Seggona n'abalala bagamba batya bwe baali basimbye nga basimbye ku Gusemuju Ibrahim Nganda banziramu ekibuuzi bakigambe eki fe NUP tetuliwo okuza bibiina birala buli wonna otulaba nga tusobola okuwangula tujja teekawo candidate era nga yali ntuufu bwe baakola nandi nalabye ne mukwano gwange Mukiibi agenze ku kisenge ekyejjo n'ateekawo ekinankani n'ateekayo akavidiyo ako ke twayomberamu ne Lukanga manyi mwerabira nnyo n'akateekako bw'ati nentunula bwe nti onaleba Lukanga naye abuze Lukanga bukyanga awangula akaloyina wali omulabe ku social media. In fact ne ku channel y'abano yoyo yennyini simulabako ko wali omulabe mu parliament nga ayogera ekigambo kyonna yadde ekimu abate yafulumamuko ngali bweru wa ggwanga umanye entamu ewulira muliro mubereberye bukyanga mbuziza Mukiibi nti nabye namugamba nga ntudde ku channel ebyatannalaba kojja wange waliwo nayogera awo wakati awo nga tonnabiraba ongambe nti wayogera kino nakiri tetunnakirabako njagala kubuulira kojja wange okulonda kwa LC kwaddamu 2018 si kyekyo okuva 2018 okulonda kwa LC kwali kumaze emyaka 10 neegi nga tekubaawo nti twanyiga NRM ekitooliro ne tugikwekkunya bwe tuti nga naye etya okuteekawo okulonda ngegamba nti wenterawo okulonda abantu bange bavaawo nebalemezaawo minisita n'agenda n'akola extension ne tunyweza ebitundu byaffe wano mu Buganda nga NRM bachairman baviirako we tubasuubirira kujjako abaffe betwalinga twagala kuba Jabiri Musoke yali wa chairman wa NRM era ne John Defense oyo gwegambye yawangudde naye yali waki naye wali wa NRM kati NRM yatuusa awantu ng'era tewakyaliwo threat ngesobola okuwangula nesaawo okulonda ku buli bifo 10 mu Buganda wano NRM yawanguddeko ebifo ebisukka 9 kuba chairman ku bifo 10 NRM yawangudde ebiwere 9 ye NUP yatebanga yakoze bubi nnyo yawangudde ebifo ebiwere 9 eyinawe yaleese nga bakakubamu na nnyondo akalayini nako bakakubamu nnyondo entebe eno waliwo ekitalo bakiyita Lugala bw'okyamirawo ng'ogenda bayitayo Bwerenga gye basima omusenyu ekyalo bakiyita Lugala chairman yawangudde akalulu yansomesaako Machuwa Age mu 2007 yalinga nga asomesa Machuwa Age nga kakyala kakaka munyo bwe kati bamuyita Apofia wa NRM yagamba bali ne bwe naaba nina abalonzi bana ku layini yange nze gwe bajja okulangirira ne balowooza nti asaaga bwekyabadde baleese ebbaasi nga 3 n'ayitayo abantu benga 200 ne bayingira layini oli omulala gwe yabadde avuganya naye anti kati layini zabadde zirawe zikoma ne muddamu ne musimba endala ne zikoma ne muddamu ne musimba endala oli yabadde ayina layini ezi ng'ono ayina layini ezi 2 zokka eyabadde ne layini 2 gwe balangiridde nti yawangudde so ne mukalayini nako mubeeramu Manchoro igambye naawe wegambye ekawanda nakanakyesanja ako bakakwatiddemu ddala bulungi nnyo ne bwegamba ffe bimu tetwandyagadde kusanyuka nga bakakuttemu naye aba National Unity Platform bannaffe bo baasalawo ne DPRS ba candidate UPC yali candidate CMP yali candidate tumaze ebbanga njagala kubulya kojja wange emyaka gyonna na Museveni gyatukulembedde tugimazeeko nga tugezaako okulaba nga tuwa badda Uganda kyetutabawangako kiri kintu ekitowanga bannayuganda ye alternative emu nti bw'otalonda Museveni olonda aliwo
twalwana n'ekyo ne tulaba ng'ekyo kirabika ng'ekyagala okulemererwa. Itandika no Dr. Kizza Besigye n'ayingira mu kintu ekirala kye twatandika programu yagitandika 2008 gye bayita civil disobedience. Nti bwe tulema okuwa Bannayuganda option emu tuyingire mu civil disobedience yakuba amawanga gali mu Arab Spring. Tubakube bukubi abantu beyiwe ku nguudo oba kakadde kagwere ku luguudo batteko emitwalo nga 10 abasigadde babeere government ejja kuvaako. Ne tukikola ekyo Kyagulanyi olwatuuka papa ekyo kyekimuvuyanyiza ne mukwano gwange Abedi Bwanika olwegatta ku national platform bwati kyeyatandikirako okukuba ne bakuba ekigambo civil disobedience ne bakijja mu ddiiro. Kati ne bajja tubadde tutandise okuzimba ekintu kyaffe. Kizza Besigye yazimbanga ebintu ebyo bibiri ojjukira era yina bwe yatuukanga naga nti awo awali Lukwago kuba meeya tetujja kuteekawo omuntu waffe. Kimanyi nti Lukwago yeesimba kuba meeya emirundi ebiri nga talina kaadi ng'ali independent naye nga tebamuteekako nga tebamussaako muntu naye nga bagamba nti tukwatagana naye nga waali. Era abantu baffe nga ffe tetugamba twagala tube ne alternative age. Nuupu bwe yakomawo negamba nti temunyumya era Nuupu nesimba buli awali owa opposition nesula n'abali mu Nuupu be yali laba nga tebakkaanya nayo oba be yali alaba nga bagezi okusinga Kyagulanyi. Nebasimbako nebakuba nebassa ku ttaka. Ate Nuupu ekyo kyebadde gwa nakugamba wano nga ndi naawe mu kusooka luli nti ekizibu kya Nuupu kyekyo ekizibu kya DP kyekizibu kya FDC kubanga DP yennyini luli yalingawo nga ye opposition naye yo nga bwetutuuka mu kulonda nga yeekutulamu ebiwaye ebyo mu kulonda kwa Kinaana Ssemwogere yali ludda lwe ne Yusufu Kirondero yali ludda lwe. Yusufu Kirondero bamugaana okudda wano ng'ali ludda lwe. Mu kulonda kuno okuzze kubaawo Ssemwogere waliwo Ssemwogerere ng'avuganya ne gundi ne Kaggwa owa DP Mobilizers Group ne tudda ku Ssemwogerere ng'avuganya ne Bwenje omujjukira Bwenje yali awo naye musajja wa DP. Ne tuddamu Sebaana ng'avuganya ne Sebagala nga bo mu DP yaabwe yo buvuyo. Kati Nuupu bwejja abaali mu DP bonna ne beeyubula ne bayingira national platform ne bajja n'empisa zaabwe ziri embi. Nze nugwa ku bwa kansala saagwa nti nali sikoze nagwa lwakubanga nali nkoze nti nga ntunulidde entebe yaabwe ya palamenti kuba nesimba ku palamenti mu 2008 ne bagenda ku drawing board bankolerere bampita ewaabwe muvuka amuyita Medi Musisibu Kenya ne bampita ewaabwe nga waliwo edduwa nga agisoma ne mbagamba ndayidde ngenda kujja kuyingira mu DP nga nsengula nvaawo ntambula ngenda. Oli n'agamba Medi nti Medi weebale nnyo akasajja ako katuletedde wano katukayingize mu DP ffe tulina structure tukakubireyo ng'ate nze mpulira mu budde obwo nali naakatandika ensinze ne yaffe ey'Ekiganda. Kojja wange olaba omuwala oli waali oli ayambadde sikaati emyufu oli nga bwe mba nkutunuulidde nga muli awo basatu awo nga mbatunuulidde bwe nti nga bye mwogera mba mbiwulira. Kati oyo osobola okusoma mu mwagwe wabadde awo omumwa gwoyo ogulaba nga distance mpanvu. Munnange omusajja yali yampa ekintu ekyo okuwulira bwe ntyo yali abeerawo wekakyukira manyi wekawempe bayita wekakyukira kakomera bova wekakyukira bayitangawo kakomera nga waliwo n'olwazi omusajja kabbaasi wekakyukiranga ekawempe kati bwova wekakyukira ng'oyambuka bayitawo ku kakomera wova otuke ku black power kati kakomera awo waliwo omusajja yalina ekiviiri kinene era amasannyalaze ge gaamutta yakuwa amaanyi ago nga kasitamba nga nkutunuulidde owulira kyemba njogera buli ky'oba oyogera mba nkiwulira. Kati ne boogera batyo nga nyimiridde oli ansiibula nga mbatunuulidde ne boogera batyo naweterawo nenkomawo ne ŋŋamba abantu Medi sooka ompe kazindaala ako n'akanziriza ne mbagamba ku ssaawa eno njagala kulangirira nti okwegatta kange kwe mbadde nteekateeka ku NUP mu DP nkusazizaamu sireegatta ku DP olunaku lwonna koyinti ate ki konze omwami oyo ababuulire mbadde ntambula wali agambye nti mukaleke kajje mu DP tukakubire ffe tulina structures
kwegamba nga bo tebaagala muntu kubeegatta. Omanyi obuzibu bwa DP obugiretedde ekizibu ekinene nnyo era okugituusa ne NUP. Matiya Sekanja bwe nkulaba ng'ojja mu DP nga bwendi ntunuulya Matiya Sekanja ko yansinga obugezi. Bw'ajja wano wentudde waayinza okukola ki? Okutuula. Olwo ne balwana naawe bakufulumye. Ekyo Museveni kyatufugidde. Yaleeta Baneti Anita Amongo n'abajja mu FDC n'abatuuza mu bifo by'abakadaaga. Ye n'asigala ng'akola ki? Naye mu DP atalina kyasobola akulwanyisa. Wabire nvuka eyo gundi mukwano gwange gali gundi kasajja bakayitanga Junior katunda byenda mu katale omwe Kawempe. Katunda ki? Byenda mu katale Kawempe, katale ka Wekembe Junior. Junior yanvuluga obulamu bwe bwonna nga ne mu famire ye talinayo ayina senior mukaaga. Kati bwe nadda ne musanga mu kulonda okwo kuwedde okwo kuno kwetwakamala kuno musanga mu katale naye Junior omaze emyaka 10 ng'onnwanyisa mu byabufuzi. Mu myaka egyasatu towererangayo mwana olwawagira Zambaali. Mu myaka egyasatu towererangayo mwana amazeko senior 6 kubanze nina abasawo n'abalina ebyo naye gwe tolina mwana gw'osobola kweta osimbewo ng'alina byasobola okwogera. Balina obusajja bubeereyo nga bulwanyi kati bwonna nga bwe bwali mu DP bwe bweyubula ne buyingira mu National Unity Platform nga tesobola kutambula. Nze nakugamba ewaffe Maganje omugombola ina bwe nabeererawo ng'okutimbamu ekifaananyi kya Museveni n'okisanga we kiri awo omanya nti waliwo abasirikale nga 3 abakikuuma. Gwe Kasawo olabanga ekifaananyi kya Museveni nga kabonera akakumala okukakasa nti waliwo abasirikale abali mu kikuuma nga tekisobola nga kisulawa. Ninawe nalina crusade get rid of yellow. Bagita bate? Crusade get rid of yellow. Nengula ebidomola ebya kiragala n'ebya bbulu n'ebya kitaka nga nzija bikidomola kya yellow ne kiba kikadde nga kiriko ebituli kimpe tukyoke nkuwa ekya bbulu oba ekya kyosimako kyenkuwa. Kati ebyafuzi byoli okulaba biyita bati? Get rid of yellow. Nga twagala kusangula yellow ku map. Naye maama yellow yakomawo munnabweru. Omusajja ebyalo byonna 12 ebyalo byonna 15 kumpi NRM yabituwanguddeko. Essanyu lyo kati omanyi lwakiri basanyu lyange nze chairman wa political failures mu Uganda. Anti bagamba nti buli agwa mu kalulu aba political failure. Kati nze eno ewange empeza kati bawezi buli yagudde kati political failure. Kati ogamba safari fena tugwe yali mabega wange eno kati oli ku kya safari fena tugwe sibyendiko senga bwe nali badde ate nkola birala nze mba musanyufu nga bagudde naye ani atutuusizaawo mwetuusizaawo Basewandagi abalwanyisa NUP wakati ku kyalo kyo singa obadde wawagidde candidate w'NUP tomanya yadasobola okuyitamu naye nze Sewandagi nga nyiza omuwagira nga bwondaba so mwawulira olaba kojja wange Kasimu Jumba nagaano muwagira kasita yagaana okuwagira Regina Bakitte. Kati ani ayinza okwesimbawo ne muwagira nga wanuupu? Kasimu ye yawangula ate Maseruka yatukuba akalulu wa NRM ate Regina nuupu yamukuba ne bayisaawo kaana kambaata waabwe bo basaddaako ebifo byabwe ne babiwa kaana kambaata bambi. Nalaba Zambaali ng'akutte obulenzirenzi bano bakandidati bafe abanuupu kubiyaki kwa ssentebe kubwa ssentebe wero si wano njagala kukebera ndaye bameka abawanguddeko obwo bwe yawanise. Basobola okuba nga badde balina abantu naye nga bw'obimanyi ne bakakwatamu. Anti nkugambye bwe muba muli bumu nagamba nti omubbi ayanguyirwa nnyo okubba abalenzi 3 abasula mu nnyumba emu naye nga tebakwatagana. Ye ayanguyirwa kituufu. Matiya akomewo n'agamba n'aleka nga aguddewo Sewandagi aneggulira. Sewandagi n'ajja n'agamba Anodi ajja kweggalira naye n'aleka nga waggule. Kati omubbi n'ayingira wakati awo nga Matiya alowooza Anodi nga ne Sewandagi alowooza Anodi nga mubbi.
n'ababba era omubbi watu bwatukola kati Museveni bw'abakola teri amukubira nduulu teri walabye embooko abasirikale nga bakuba abantu embooko empitirivu naye nga tewali abagambako ffe twalinanga amaanyi gaffe nga tugamba ku basirikale abo era ng'omusirikale akutya kuba amanya nti bw'anaakukolako effujjo ojja kumuloopa ewa gundi naye kati akutula bw'ati n'obwa nuupu bwongo n'amuloopa waani naye abasirikale ndowooza baba bakuba ssemateeka abo bakuba abantu embooko musemateeka nati bamuwanika bati ne bakkiriza nti bajja mumugondera abasirikale omulimu gwabwe omukulu gwa kuuma territorial integrity ya ggwanga tebateekwa yegamba nti ssemateeka bamuwamba tebateekwa kujja mu kintu kyona abasirikale okubalaba mu bantu ba bulijjo baba bazze nga waliwo ebigwa tebiraze disaster katugeze enjega ng'egudde awantu ettaka libumbulukuse ebulambuli ogwo mulimu gw'amagye bayirawe kankusomera emirimu gy'amagye mumanyimu abamu yomuba temubiraba naye ffe abamu tubeera ne wano ne ssemateeka kati ng'oli eyagenza okukomyawo akatambi nga tukayana n'oli yayagadde kulaga sewanda gyeyoneka kati ye kanso sebo nnyinza obutaba kanso mu maaso go naye nawujja bane nga batomu bagenda notumanyiira ajja tuuka ate ng'akwetaaga naye ajjeyo ekikye naye yewaana ebibye kale awerera omwana si byangu naye nze abaana mbalina bakanso nange ndi kanso ennyingo eno ya 209 ennyingo ya 209 functions of the defense forces the functions of the Uganda People's Defense Forces emirimu simogaso emirimu to preserve and defend the sovereignty and territorial integrity of Uganda. B, to cooperate with the civilian authority in emergency situations and in cases of natural disasters. Ekwanagana n'obukulembeze bw'abantu mu biseera eby'obutabanguko kwegamba ziri emergency bitutaga waliwo ne disasters bigudde ebyo awo webalo then to foster harmony and understanding between the defense forces and the civilians okulwanirira enkwanagana n'obumu wakati w'abantu ba bulijjo n'ebitongole bikuuma ddembe oba ebikwata muntu bw'olaba mukwano gwa muto waffe muto wange CDF byakola biteekawo harmony wakati w'abantu ba bulijjo n'amagye oba bisiga bukyayi wakati w'amagye n'abantu ba bulijjo. Omulimu omutya mulimu ogwokuna is to engage in productive activities for the development of Uganda. To engage in productive activities emirimu egikulaakulanya kulwenkulaakulana ya Uganda gy'emirimu gyabwe. Tubasanga kati buli wamu twabasanze nga bali mu kuba abantu mbooko magye gakubya abantu embooko kugambya werugala wa apofia yawangudde akalu nga abali ku layini bebokka balina bebo obudde butanatuuka naye bwebulituuka kati aba NUP balina awalo bagamba nti bababbye bo we bataategedde ekitegedde babadde babala akalulu nga bakandidate baliko 5 oba 3 ne babala bwe bamala okubala ne bagatta kati bamala okugatta ne balaba ng'oli abawangula ne badduka ne baddamu ne bakola ki ne beegatta ne basimba layini endala gwe bagambye gwe basazeewo yeye kati oli n'agaana okuddamu okubala aba mutuufu aliwa ono alondesa yaba mutuufu waba yabaze bano baba bavuddemu kituufu era tewali teeka ligamba nti bwe muvaamu mwegatta kwoli bw'ovaamu wano bakusazaamu busaza ne babala 2 abasigaddewo era oli agamba bugambi nti webabaviiriddemu ono yabadde alina obulu bwe butino n'obwe butino n'obwe buti oli ng'alina bwe butino n'obwe butino n'obwe buti n'awangula
naye kati ebyo ffe tubikola ffe tuba n'amagezi gaffe. Mukyala Joyce ku mulundi guli twamuwanguza mu mbeera eyo. Kuruno yawonye ani akufera pozi yeripa ku NUP anti mukyala wa Najja Nasifu ye sekutale kakiiko ke. Mukyala wo sekutale kakiiko ke. Sekutale kakiiko ka mukyala Saka ye mukyala wa Najja Nasifu. Kati yasalawo okuyingira era omukyala n'amufunira kadi ya Nuupu ne yeripa ku Nuupu. Najja Nasifu yono gwe bawangula kwa chairman Rose Faye. Era kakiiko ako kwe yaliko bwavaako n'alekako mukyala we. Kati kadi ne bagiwa mukyanguza. Twajja bujjo omusajja twalaba layini nga mpanvu ne ffe abalaba oti nga layini mpanvu ey'abali ng'etukinga ne tugamba ono Kaweesa nti simba ku layini eri. Kaweesa n'adduka n'abantu be bonna. Kikkirizibwa ekyo. Kikkirizibwa nga bakikola mutegeera. Bwe muba banuupu nga mwe mubikola tekikkirizibwa tolinawo okiyisa. Banuupu tebategeera naawe. Wanda jali saagala ogezeeko kugivuna abantu. Nti benfuzi tebabimanyi. Kojja buli kintu kirina kikola ki? Naye mwe babimanyi temulina wadde position. Kati kojja kankubuulire. Nze nina diploma mu education. Nina degree Bachelor of Business Administration. Nina certificate in motor vehicle technology. Nina masters accounting and finance. Nina certificates eziwerako mu local government mu counseling n'ebirala. Naye Anodyoli ali ku kamera. Byakola sibitegeera. Kuba tuli mukugu mu byo. Era bw'ŋŋambaawo kati nti sound ntera kulya simanyi sound luli nalaba muyina akantu kemugamba mukemuteeka wano bakayita batya kemuteeka wansi bwe tuba twogera bwe tuti waliwo akantu kemusala ne mukateeka wano. Kalowa Saadi. Kalowa Saadi nga nze mpuye omwana ayogera Kalowa Saadi kati Lugundi yaŋŋamba wano Megatron kebera Ediromu olabe nga Ediromu sigitegeera kazi nga Ediromu ly'ebbanga erisigalawo wakati w'omutwe ne waggulu w'okoma. Ojja bitegeera it is the space waggulu ku subject ne ku object. Kati olw'okuba nti nina naye kasimu kange bemba ku TikTok ku kasimu kange byenkwata sibikwatira kasimu kange obikwatirako kati nange nga nzija neetekawo olubalese abavuganye mu bya kamera nga nange neetekawo ndi nze nsinga. Kati kyovuga kiri kitya NUP bateekwa okumanya nti batusanga mu bino nga tuli bakugu mu byo tubasinga okubimanya n'okubitegeera. Baba abijjamu tebabimanyi era tebabitegeera ffe tuba tulina okukulembera ne batuvaako mabega. Eriyo abantu bateeka mu palamenti nga ne ku bwa kansala wali tomuwa kalulu. Nze Sejjirinya nali simuwa kalulu ku bwa kansala. Bamuwa ekidomola kya lita 2 era ne bamutta mulya nnyama nali simuwa na bwameeya bwa Makindi. Mulya nnyama yali meeya even before abadde meeya emyaka 10 kuba NUP even before NUP ku DP meaning ne DP yamulabamu omugaso naye nga bamuleeta lwekyo nanka naye nga nali simuwa. Oba ng'olina mbibi ku ye gwe nedda se bwe twabeeranga aba UID abo twabeeranga mu popular resistance mubuuze yalina kifo ki mu popular resistance against life president mubuuze yalina kifo ki yalina kifo ki era bwe twamalamu ekyo yali yakadda n'okudda ng'ava ku kyeyo yalina kifo ki tebaalina. Naye wano mu Buganda ekizibu kiri ku muntu kuba mugezi. Kasita Matiya Sekanja kata tuddangamu okulaga abantu nti oli mugezi bajja kulemesa buli kyoyagala okukola. Bajja kuba bakuteke ku ttaka. Oli akutula tuziga nti oyo Sewanda gy'atandise okusembera Matiya Sekanjako. Olowooza tamuwa kamera eno kooti Sewanda gitajja kati n'asubwa n'ekyobadde obagattako. Ojjukira twakayananga ennyo naawe wano we nakyaliranga kweyo channel ya Mukiibi Uganda nyaffe nkubyeko obutimba nga tuyagala nakunkyaza. Yambaako stompayiriza nagana ndi ogamba nti saga bwe tubeera tukaayana bukayanyi nga tayinza nakumpulirizaako nga obukaayana tekigana kukyaza nga tukaayana bukaayana. Nze nkuwa ndowooza yange ku byoba oyogedde ebibyo kati nga tonnaba kugimpa ngenda gikuwa ati tonnaba kuvuga kataka tonnaba kugimpa nga tukaayana bukayanyi nga ntuula ku channel yaabwe nga bonna bagamba nti omusajja ono katule naye tuwulirize. Era olumu Lukanga agamba nenoonya Sewanda girwa nsonga namulaba nga ali resourceful bwe natuuka omugamba nti tugende tusinkane Kyagulanyi n'aweeta amakoona n'angamba kusinkana Waiswa Mufumbiro. Nimbuuza nze Sewanda Waiswa Mufumbiro musinkana kuli muki
Lukanga yakutwala ne musinkana Kyagulanyi. Mulundi anda kugamba ebyali bintutteyo. Namugamba olwo yali mukiibi nga yakitegeka. Nga nina ensonga entwale wa Kyagulanyi nga njagala meeting bantu aba. Gwe naye ne mukiibi antutteyo okusata nali wamugobawo. Aveewo twogere na Kyagulanyi aba. Kubanga ensonga ezaali zintwala kulaba Kyagulanyi zaali za kyama. Kyagulanyi bwaba wa appointment ngendo tuuka wali nga tuli abantu 7 twanywa chai na mberenge na binyeebwa nga tuvaayo. Ngayogera biki Kyagulanyi? Temuna kye mwamugamba. Na tena limugamba kinga embozi yali yange nayo. Wali wadde wandiko mukono nga mukama wange ze nyina akange kaffi. Siri kuleve wanika mikono. Anti oli alina amasanyalaze. Tokimanya ekyo? Amasanyalaze bwaba galina munanga ate fitunagaana mbawa amasanyalaze. Agayina amasanyalaze. Naye amasanyalaze gafumba chai nga toyina binika. Wetaaga binika. Amasanyalaze galaba gakuwa ekitangala nga toyina ttaala. Wetaaga ettaala. Ne wayalingi yennyini. Amasanyalaze gakuwa ekitangala nga toyina wayalingi mu nyumba. Waya ezo ziraba ziyita mu kubibira byonna nga tewayaka. Naye enzikiza njereere we ziyita mu bibira. Weetaagawo wayalingi n'ettaala. Amasanyalaze kyekyo kyengamba kyetukozesa okugamba nti kulyata eribbira tekuba muwanguzi. Kitegeeza ki nti buli ali ku lyato yeetaaga munne. Collective responsibility. Twali bade tutulangaawo obutuuzi kati Maganjo ne tugamba okay gwe tojja kujja nawe tojja kujja tuwagidde oli. Ffe Maganjo tubaddewo ebiseera byonna nga obululu bwaffe bwamu akavuyo naye nga tubuwangula nga NRM tewangula Maganjo. Okujjako omuntu waffe yali omu yekka gwe twali twakkanya naye Haji Jabbeeri nga yewa NRM yekka ogu awangule waffe Maganjo nga abalala ne bwe ofa towangula Maganjo kubanga twali twakkanya naye sebo ku mulundi guno Museveni okimanyi nti Museveni mu kulonda kuno yayisa n'ebivulu abaana ne bambala gana agantu ga teddy bear aganene ennyo ne bagambala ne bateekako n'ebidongo ne bateekako ebidongo ne bateekako n'obuvubuka obugenda bukumba ne bukumba okuva bwava waliwo abalina bodaboda nga bateekako ebizindaalo baava e Kawanda buli kumakya mpaka lwaggulu ku buli luguudo baavaayo ne batambula ne bajja eno wakirabawa. Nakyo nte platform mwebale Museveni muwadde kati Museveni agenda okuseka oluseka lindako lwanayogerera eggwanga ojja kumuwulira. Kitegeeza NRM yawangula ebifo ebisinga ku bwa ssente. Kati webanga mu Buganda naddala mu Kampala Metropolitan ewanguddewo kati ewalala osuubirawa Eastern Northern Impossible ojja tuuka osangeyo ebyalo nga district namba nga temuliwo opposition ndogo. Kati nze luli nali eyo waffe mu kyalo bakuzaalawa nali Mityana eyo anti kati ndiwe Mityana ate ndiwe Kasanda naye nali Mityana kwolwo naye nga chairman we waffe yayise mwana opposite we NRM tebamuvuganya akavuga kali kagala ndozo muvuganya kali keni pikajja ne bakagamba nti oze kuvuganya nti baka wa test yezo abatuuze test esooka nti tugenda kuva wano bwe tuli otutwale wa mwami Sewandagi butuve wa mwami Sewandagi twaleke wa mwami Anodi tugenda kuwa kalulu ngatamanyi kakati gwa tamanyi na bitu nga nti osulawa nti ate bwe weta wano nga mupangisa si nsonga nti kakati ekyo nakyo era naye nakkiriza chairman yaleta wano ano opposite nga tebamuvuganyiza obwa chairman bwero suwa n'abantu babwerabira bwali badde nga butuulako omuntu nga abantu bamutunulako bamutiisa amaaso nze Sewandagi kuba chairman bwero suwa no seesimbawo tebakutiisa maaso ntabwo batiisa amaaso katayijika chairman waffe kuva dda mukyalo eyo waffe eyo gye nkugambye Mityana nga ne bw'abasanga nga ku lunaku lw'okusoma abaana badduka n'abaana abasanga temwasomye buli omu aweta nsonda kuba amanya chairman agenda kutabuka nti lwaki yasomye. Chairman oteeka okubeera omuntu gwe batiisa amaaso naye kati yalina ekibundu waggulu ku nnyumba ekibundu ky'amayuuni wamulabye mu kakanzu nga naye yeesimbawo ng'oyo ani amuwa chairman bwe Taata wa Bobby oba yawangudde Taata wa Bobby sina bakumanya abadde chairman naye yadde yeesimbyewo abadde yeesimbyewo Taata wa Bobby
ne mukoddomi waffe mwanyina wa Babi bakoze iki bamwadde ogufa maje kati yaduumira Air Force mu maje aganaga Muhoozi mwali CDF UPDF wale sibimanyi konze Muhoozi mwali CDF aina muganda wali maje mwanyina sibimanyi abantu babazanyira dda ku bwongo ate kati ekyo kigaana oli asobanga yagenda kusavinga gwanga siba kiri mu amisa wanda gwokimanyi bulungi nti Aisha Kabanda mukazi wa bamwine Fred yali namuzaalamu n'abaana mwana mu babiri ndowooza yali kubanga ne Aisha Kabanda yali RCC Kampala ebyo tebyewuunyisa abo betuleeta naye bano betubadde naffe bulijjo abo bambega naye nga RCC kankubuleko RCC Kampala emyaka gye gisinga obungi yagimala ku NRM Secretariat n'avaako n'agenda gye bayita fourth floor mu Parliament y'office ya President n'abeerawo emyaka egiwerako n'avaawo awo n'agenda e Bungereza okusoma masters nga Museveni yamuweeredde n'asoma n'adda n'abeera RCC Kampala n'atakoma kubeera RCC Kampala n'akonfesinga nga RCC nti abakazi abo bwe mwalabe wa Besigye ojjukira abakazi abagenda wa Besigye yakonfesinga lya ku radio nalamba abakazi balabe ojjukira Besigye bwe yali awo nga yeekalakaasa oba kwaliko ekalakaasa kwa woko tuwaaka abakazi ne beekunga ne bagenda mu maka ga Besigye nga bamukaabira bamugamba nti tukwoye ssebo tukwegayirire toddamu kukola ki toddamu kwekalakaasa nga Aisha Kabanda yabakunga n'akonfesinga nti abakyala abo tebaali be FDC wadde bayambala nankaniza FDC ne DP naye baali babe ba NRM n'abatwala okwekalakaasiza wa Besigye nga bamugamba alekerawo okukola ki okwekalakaasa n'akonfesinga bw'akonfesinga n'avaayo n'asala eddiiro n'agamba nti kati ndi wa Nuupu ne bamuwagira abeere nga ffe ababadde nabo ebbanga lona nze tebalina operation yona ya government gye bali bandabyemu era teri muntu ayinza kera ku machana agamba nti oyo Sewandagi ne bagamba wali wa ISO sibangako wa ISO ekyo nawe omuntu agenda akulimbe sibangako wa ISO waiswa mufumbiro bibali mu ebyo nesina wa Nuupu kati talina mukomera talina mu kooti awaaba ekyo kyekinyonyola lwaki Aisha Kabanda Deputy Secretary General wa Nuupu kubanga sokola baba ina top positions mu Nuupu Kyagulanyi yakolanga biki ne Kayihura president wa ghetto ani andolawe Secretary General Rubongoya asomedde masomero ga government mwelede agenze ku Harvard yakomyewo Deputy Secretary General Aisha Kabanda abaddewa nga wo munyonyodde Dennis Trezara Katana abaddewa Lieutenant mu maje ga UPDF ayogereddeko ne immigration n'ebirala so kitegeeza nti teyali nsobi Aisha Kabanda muwaki nti project eno engeri gye yali eyabo kati obuzibu bulimu bali balina ojjamba obuzibu bulimu bana abagoberera ebatategeera ate ne bamala ne babivubira abalala ekyo kitegeerekeka ekyo nkitegedde kati fact kati omuntu alina okitegeera lwaki Nuupu eri bwetyo tekyewuunyisa ekyo tekisobola wakati Aisha Kabanda wabanga omunyonyodde bwotyo ate nga ne Rubongoya bw'onyiga bw'ofuna akali mu public domain akatini kabaka kaundi kyekeke nogende wakatana nogende wa Bobi Wine nogenda ogenda okumaliriza ngo bavugo baza mu State House bavugo baza oyinza okubeewuunya nti lwaki ku mulundi guno bwe twagenda mu kalulu ka president tebaawaaba musango mu kooti byonna kati byebakola tebawaaba musango mu kooti ne bakuwa ensonga ekitugaana okuwaaba omusango kati mu kooti ezo kooti za Museveni mbi nnyo tetuyinza kuwaabayo musango ne bagutereka bwe bamala bwe bituuka okuwaaba gya paalamenti eyagamba nti temuwaaba gwa Museveni n'akomawo mangu nnyo muwaabe mangu nnyo mwenna mudduke muwaabe emisango ne kuloko gavumenti n'agamba muwaabe mangu nnyo mugobe emisango kati bannayuganda okwetaba mu bintu ebyekisirusiru ng'ebyo abaana ne babakuba embooko ne babasiba nga bakusibira ebyekisiru ebifaanange lwaki tobivaamu ne weebakeekaawo ogenda n'olimma nze nabadde mu nnimiro n'akavaayo nebeerera mu nnimiro kati bino ebintu ebyokudda mu byagundi simanya kuba kati bakagrawundi ceeke yonna yonna bw'onyiganyiga okuva kwasooka mpaka ku wokutaano abasooka kati bwenzira wano ne nkugamba nti oyagala toyagala Muhoozi ajja kubeera pulezidenti mba nkulimba fakiti esobola omugana Katonda fakiti emulemesa Katonda yekka bibirala bonna bano babikube babenafuyiza babijjeewo kakati
Mwami Sewandagi tulajanira ba KCCA naddala mu Kampala bajje bayole kasasiro bawoza musimanya bazze National Cleaning Day naye mwe bakunganyiza kasasiro ku business z'abantu njagala mwoza akomewo buli awali kasasiro bakwata abamuteekawo tebabagamba nti kasasiro mukunganye mumuteke ku nguudo balange National Cleaning Day bagikopa Rwanda kati osobola Rwanda nga oli mu Uganda Rwanda gye bakopa National Cleaning Day kasasiro tali ku kkubo njagala Mwami Sewandagi abantu kasasiro bali mututte batya bali mwokeza omusi wako omanye bagogola myala kati kangubulyeko jawange bane kyetusaba nze wange ondaba CCM tuyame mujje mujjewo kasasiro nze wange ondaba abantu kasasiro ali ku business nze wange ondaba nange kasasiro mulina awaka nze nno nina n'obusa bw'enkoko mbana bwawaka naye kasasiro oyo bwe bamuteeka mu buveera nze nzira olw'omukaaga obuveera bwonna obulimu kasasiro nembukunkumula ne kasasiro gwe twogera kwa mutegedde ne musaasanya wamulabyeko bwe kasasiro gwe walabye w'abantu 100 nga buli omu aleese owuwe buli omu senga akuŋŋanya kasasiro we waka n'amusaasanya bw'ati n'amwanika ne butuuka akawungeezi n'okoleza obuveera bwennyini obubaamu bukuŋŋaanye bwennyini obuteeke wansi obukoleeze ono yenna asigadde omukuŋŋaanyizaako n'omwokya n'ajja so ensonga ya National Cleaning Day nalabye kawempe katali nga nekkubo libalizibye lya kolasi ekiri ekasubi ekiri enankulabi abantu balinganga babagambe ni mujje kasasiro mulete chairman waffe neyo gentera okubeera ekirinya bigoro mbamuyita Kinobe mwami Kinobe njagala okomyewo kuba chairman abantu ba kasasiro balwanyise emmotoka tuzengejinga ennyo zijje zikuŋŋaanye kasasiro mu bantu wakiri ku ssente entono siringi 2,000 buli wiiki oba buli kifuluusi kyoba nakyo ne bali 10,000 kisinga abantu okuba ne kasasiro ne bamusuula mu myala kati enkuba etandise abantu batereka kasasiro waabwe batereka bbi waabwe enkuba olugira bweti ne basumula mu myala. Tumalirize ne Nammere bakubaganye ne Balamu bagende Masaka abantu bayitirivu bali ku katuti kekamu ensonga yade yando kwaza mwanyi ndabe ne bukedde mukubye omutwe ku front page kakati ng'omukyala agamba nti endokwa gaziwa Nammere kakati batandise okubagana Nammere ne Balamu abadde balwanyisa enguzi kati ne Nammere bamulumiriza wabula nkanyendokwa ze mwanyi kojja wange nakugamba ekintu ky'otaategeera Balamu ne Nammere tebasobola kukwatagana. Balamu mudongo Nammere yakulira mu byabufuzi yazaalibwa wa Sempija Vincent bamulanga ki ne babeera mu local government nga agitegeera okusinga ebisigaddewo. Balamu ategeera bidongo naye Balamu ndaba nga ali a bit professional than Nammere. Tomulaba ajja kolamu ebintu Nammere yakopa bukopi alimu olunuupu ye Nammere alimu olunuupu olw'amaanyi nnyo Nammere olaba ne ku floor ya parliament ate nga so mujjako akazina nomugaba sookolindeko nsoke maliriza ensonga Nammere yalimu olunuupu kale kyasingako naye Balamu mu competence Balamu toyinawo omugeraageranya. Omanyi waliwo ebintu nga wookulidde we bibeera nye Nammere yalemerera okopa okulembeze gyakulidde bw'okulira mu kiraalo era ebisinga obungi bifaanana ekyo bagendeke wa aji weewalanga nnyo okulunda embizzi awaka toli musajja mu Katuliki weewalanga nnyo okulunda embizzi awaka abaana bayinza okulanga obwongo bwabwe bubizzi ddala embizzi omanyi sente ziri mu mbizzi si bya ssente oyinza okwagala ssente ate noonoona abaana eka naawe era bannaye abasobola olunda embizzi si buli ekirimu ssente ndi bakikolamu ssente n'obwamalaya bulimu ssente. Omuwala eyeetunda atunda ssente zitaka wansi wa 15,000 nga nzaagaza ki wonna wabadde osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero ne Ssenta Mukasa Sewandagi tugenda kukoma wano tujja kutandikirawo olunaku olulala akuume atakuumira mpeera.